Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde eyali omumyuka wa RCC wa Kampala mu division y'e Lubaga Anderson Burora yasimbibwa mu kkooti ya Buganda Road ku bigambibwa nti yavoola n'okuweebula Sipiika wa Parliament Anita Among ng'ayita ku mutimbagano ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter. I don't know. I'm not on Twitter. Wano oludda oluwaabi lwasaba kkooti akadde lusobole okutereeza empaaba yaalwo kkooti nekkiriza era Burora n'asindikirwa ku alimanda eruzira okutuusa olwaleero. Bagamuntu yakozesa hadabi byomanyiza kukikolesa. Burora akomezeddwawo mu kkooti y'emu eya Buganda Road era oludda oluwaabi terukoze kulambula mu mpaaba yaalwo nga bwe lwasabibwa era omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka akalambidde ng'empaaba yaabwe bw'eri entuufu bapulida ba Buloba kye bawakanya. Nga muganda wange bw'ayogedde charge sheet gye baleeta esobola okukolebwa omuntu yenna nga mulimu n'oyo acomplaining okuba nti yagikola. So okubeera nti omuntu abadde mu kkomera kikotte ku buli omu, civil society ebaddewo, Uganda Law Society ebaddewo okulaba nti n'amazima n'obwenkanya gakolebwa eri oyo eyavunaanibwa. Okwemulugunya kwaffe kugamba nti bye bamuvunaana mu kkooti tebirimu, tetunabiraba ne kati. Bamuleeta mu kkooti nga bagamba yatyobwera erinnya lya Speaker wa Parliament naye teri bigambo byonna bye baleese. Kati bapulida ba Bulola baagala kkooti egobe empaaba eno kubanga tematiza nga ne Buloba talina musango gwavunaanibwa. Singa badde balina ebituufu ebyo bagamba nti client waffe yabyogera bandize n'amended charge sheet ne bagireeta leero mu kkooti. Engeri gye batagireese leero kitegeeza nti byonna ebintu byalina bye byanswa beesiba ku muntu basizolinga political scores. Kino kiwaliriza omulamuzi Ronald Kayizi obutabaako okusalawo kwonna kwakola ku nsonga eno n'azongezaayo Lwokutanula wiiki eno asalewo mu mpaaba y'omusango guno. Cited the circumstances, this court cannot be authorized ruling today. I adjourn the case 12th of July 2024 at 9 o'clock for ruling on the gate of the charge sheet. This person shall be kept on remand until then. Wano basabidde bannabyabufuzi okwewala okukozesa kkooti okulwana entalo zaabwe. Nti kkooti zireme kukozesebwa nga kkubo ery'okuvugiramu abantu mu nfuga oba mu nkola etali ya mazima na bwenkanya. Ate ebyo nga bikyali bityo, kkooti ya Buganda Road ekubirizibbwa omulamuzi Caroline Kashabire ekkirize Fatuma Nansubuga eyakwatibwa nga yeekalakasa ku Parliament okweyimirirwa. Nansubuga ajja kufuluma leero era nga ajja kufuna freedom ye. Ono yali alanga Parliament ekubirizibwa Speaker Anita Among okubanga yensibuko y'okulya enguzi. Nansubuga yayimiriddwa ku kakalu ka kkooti kakakadde kamu ak'obuliwo ate abamweyimiridde obukadde 10 nga si za buliwo. Kkooti emuwadde beyiro ya $1,000,000. Yabadde n'abashurities babiri. Buli surety kkooti emugambye nti alina okusasula millions 10 non-cash. So cash tusasula $1,000,000. Wakudda mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Rachel Daisy Mugabi agafeeyo ku Spark TV.